tosobola kubeera mu ssukkulumu okuggyako nga waliwo abantu bangi ng'obulamu bwo bukwata ku bulamu bwabwe. Kye tuyita influence. Influence is a product of significance. Tosobola kubanga obulamu bwo bukwata ku bantu abalala okuggyako nga oli wa mugaso. You're important mu society. Importance or significance is a product of value. Tosobola kubanga oli wa mugaso okuggyako nga muggwe mulimu omuwendo. Value. Value is a result of refinement. Tosobola kuba na muwendo okuggyako nga bakukunyiza ne bakutendeka okulaba nga bajjayo omuwendo ogwo. Gold bwava mu ttaka si bwatunda nga bamaze okuyita mu byuma. Gende mubende abaana bakka mu mikutu eyo n'atambula okuva ku Bulange paka eri ekatwe ng'ali wansi eyo mu ttaka ng'alina ssente alindidde ku Bulange, n'ajja ne Bugolodi abukuŋŋaanyizza bapima wali n'asasula. Bamuwa obusente butono, naye omusajja oyo atunda gold ne bamutwala e Bungereza ne bamurifayininga n'afulumira ku ssaawa nga yakakadde ka $. Ekitegeeza naawe omuwendo gw'okulabika wateekwa okubeerawo ebbanga ng'ozze bakutraininga. Ne bw'ozaalibwa ng'oli gifted nti oli muyimbi, oteekwa okugenda ku voice training, oteekwa okugenda wa producer akugamba kino tukikyuse, naye tekijjaawo kirabo kyo. That is uniqueness. Uniqueness is a product of a gift. Gwe tosobola kusamba mupiira, si kirabo kyo. Obunkumu bwo ekikwawula ku bantu abalala kye kirabo kyo. Kyeki eriba mboozi ya lulala. Kati ate ekirabo ekyo kiva eri Katonda wo. A gift is given by God. Buli muntu gw'olaba alina ekirabo Katonda kye yamuwa. Ekirabo ekyo kyetaaga skill. Bw'oba musambi wa mupiira ng'oli gifted, weetaaga trainer ku kisaawe akuteeketeeke, kye bayita skill. Ofune skill y'okukozesa ekitone kyo. Kati omwana education, degree, diploma, certificate, skill eteekwa okumuyamba okukozesa ekirabo kye. Ekibuuzo, ekirabo kye yava mu university ng'akimanyi? Twala ekyokulabika eno si mmeeza. Singa wano wabaddewo ng'ogwo muti njagala kunoga muyembe naye sigutuuka ng'emmeeza eri wala nsika emmeeza nenjireeta awali omuti nenninnyako nennoga ki? Omuyembe. Bwe mmala okunoga omuyembe sitera nakuzzaayo mmeeza kubanga emmeeza teyali nkulu. Diguli mmeeza ekuweebwa olinnyeko onoge. Bwe tomanyi kyakunoga ofa nayo. Kyova olaba bali mu field abanoga ate tebazirina. Bo baamanya kye baagala okunoga ne bakikolerera, oba badropinga out oba badropinga out ne bakikolerera ku ssaawa zino banoga. Kati ate obuzibu bwo obujja okubayamba nti ku kye bakola kubulako skill. Etya ebayamba okukuza ekyo kye banoga basobole okukizaazaamu kigejje nti ne bwe batuuka ekiseera nga tebakyasobola kuwalampa kunoga baba bakyasobola okunogerwa.